Nina Rose bamutwala kaguddeyo era nga Lydia Jasmine avuddeyo neyegayira abantu mu kiseera kyekimu ayogedde ekiri wakati we Nirema Namakula byonna ogenda kubanga obifuna wano ku Suvie News Extra. Kalifaganaga muyina mu maaso mama wa Dr. Jose Chameleone yebaziza abatanzania olw'okwagala omwana we Dr. Jose Chameleone nabyo ogenda kubifuna mu maaso omugamba mutya mwasibye mutya bantu bange Kansubira nti muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nensaba gwe wena atanaba ku subscribinga wano ku Suvie News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olemeso wanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvie News Extra nyungwe kusabirako mu mwena abalwadde abakosefu ndisaba kisa kya mukama ate kibatuukeko ba mikwano Suvie Airport Pickup and Transport Service bannange tuyina entambula nungi nnyo nyindala oyagala kutwala mu kyalo oyagala kutwala ku kisaawe oyagala kwevugamu no mu kibuga banage special weli ate ku miwendo gya kuteesa siseererako ddala Sekasira Fudembe musomi wa Dua akola ku nsonga z'amaka mukubireko naye agenda kulombera ate wama Dua business nga tezitambula bulungi kola kintu kimu kuba kunamba eri awo ate agenda kutereereza ddala munange awo nako rejo ebadde concert ya Dr. Jose Chameleone mu ggwanga liri eri Tanzania nga agenda nabagamba ko nti munange agenze ne maama we waawo wabadde waliwo okufiirwa okwamuka mwana waabwe omukyala Magi yali muka eke 47 nebyo wadde byaliwo tebyabalobera kugenda so ayina ebintu byayogedde mu Luswahili nange sigenda kubyesimamu kuba Oluswahili sirumayine nga yebaziza abantu okwagala mutabaniwe Dr. Jose Chameleone nenga agali eno munange ate mulowooza Epas tavudde ku lujja mbutongole Epas afudde ku lujja naye maaso wano Senkasi yalina obubaka ate bwamuweereza obubaka kyobo katubulabe ate wamatwe yongereyo naagaleero banange Epas wali lipaza agenda mugamba kyanti ba mukwano naye beegereegerera oyinza okulowooza nti si ba mukwano tuso omukisa guno okuyozayoza Epas. Yes, congratulations our sister Epas. God is good. Please go genda ofumbe tutokola obwenzi tutokola entondo obeera muyonjo ofunza nabyo nobimanyi bannange. My inbox can never tell a lie. It would rather be a joke but not a lie. Once again, congratulations sister Epas. Congra bannange. Bwatyo senga asidi munange bwabuliridde omwana we Epasi yavayo n'atugamba agali mu nkubo esawa yonna Epasi bamujja ku lujja era munange tirubadde olungu olunaku lwaleero jicho mikolo naye nga bwenkuzaako eno ewa Kalifaganaga munange embeera nga bw'ogiraba bwekyo bweri abantu bali awo eno bannange gwe kyolaba kyekyo kyoba otwala naye nga abantu bulijjo muwooza nasanga ayayaya nasanga kati mubuliddewa lwaki mwagala okubisa munnammwe pressure lwaki mwagala okutula ebirwadde byabuledda eri munnammwe omuba temumuwagira omuntu lwaki ate eno ku media mba naye mumusuudiya nga ate olunaku luli olunaku mulindwa mugenda kuddaawo mumuwuddise naye nga bwenkuzaako eno ewa Nina Rose munnange ku press conference ya Lydia Jasmine Nina Rose yavaayo n'agamba n'alangira nti concert eno ya Nina eya Lydia Jasmine ajagala mu bantu bannupu bokka aba ready n'agamba nti womanyi oli wa yero oli wa enyalemu totawaana kusala munange kino nno kyanyiziza abantu abamu naye wadde bagambye nti wavaayo n'oyogera naye si gwe nannyini concert bagenda kujja kamba tusala katambi kano ate tweyongere wamma n'agaleero banange Nina Rose nga bamuyisizaamu eggaali kye batamulangidde katubirabe tweyongereyo wamma Lydia tugenda kujja mu kivulu kyo era mwabagamba mbu Lydia yeetonde Lydia Jasmine teyeetaaga kwetonda it is okay fe Nina Rose tumumanyi tategeera era ekyo yakikoze nga ayagala ate gwe Lydia Jasmine na kino kankikugambe Nina Rose si mukwano gwo ate lwaki omujjonkera mukwano ye lwaki yabadde ajjonkera aba NRM ndi wa NRM wotujjonkera nga naffe tukujjonkera ombuuza lwaki mujjonkera ye lwaki yabadde atujjonkera ffe aba NRM eri ayagala ebiyimba bye ayina biyimba ki ayina oluyimba lwayinza oyimba abantu ne basituka mikolo emeka gy'ayimbako
Munyarwanda nese bayagala kutufuukira kizibu mu ggwanga lyaffe gwo Munyarwanda nawe wagwa bugwinga abalala wava n'abawo Franka mu nnyonyi ne mugwa n'enkoni ne mugwa mu nsi yaffe twabalonda Masaka eyo mu nsiko nammwe mwagala kutumanyiira mbu nawe oba olaba NRM mu nsi yaabwe nina Lozi Munyarwanda gwe Munyarwanda yakutumanyiira daye wamwe Rwanda obyogere ku Kagame olabo takufumito oluwaji ku musino damu tumanyire mwabe NRM tuli be NRM tegeka olabo oba tunajja oba waliwo abadde akwesibako oli Munyarwanda ne nawe yatumanyira mu nsi yaffe gwe mazi mbu nina mizo yatumanyira oyatumanyira gwe Munyarwanda gwe mu nsi yaffe sabo nawe oyina n'ebifo mwogoba banna Uganda mbu tebajja owe NRM naso banga wa NRM nenga munna Uganda gwoli Munyarwanda ani akumanyi mwajja ne babawo Franka mu nsi yaffe gendo sika onuna bawo Franka akasolo kagayuke mbute mujja temukola we muti kati tugenda kujjonkera ogenda kutuwulira tolabanga obadde weeyita omujjonkoza ate obadde otujjonkera ebbanga ddene katugenda kujjonkera ogenda tuwulira basaha boogere bacoze ni beke ennyinde endene boogere nawe Omunyarwanda mboyogere lwaki togenda e Rwanda n'obikola e Rwanda wano waffe tolina byotugamba tugenda ate oyo Lydia Jasmine wa wano waffe mwana weewaka gendayo tumuwagire genda obikole wa Kagame Nina Lozi bw'atyo munnange bwe yazaalidde akawasa Lydia Jasmine munnange yakanya kwebuuzaako mukazi wattu nedda bonna bajje naye nga Nina Lozi awulira nga yabuuza kimu aba ready womanyi oli wa yero totawaana kusala totawaana kujja biki naye munnange no n'aba yero banyiize naye nga bwe nkuzaako eno ewa Joylanda ono talimu mu ggwanga lino erya Uganda ali eyo ne MC Kiwamanga wolabaawo balabulamu baabo ku zibiiki baabo bannange ye batatuuse nga ye wataliyo naye awogezaako okubuuza MC naye gwe ne Joylanda kiki ekiriwo mbu munnange Jasmine Afraid tewali kigenzi wala ate era newobuuza Joylanda naye era akuddamu kyekimu munnange nkuzizaayo ate ku nsonga za Lydia Jasmine ono yavuddeyo n'agamba nti ekintu ekyasinze okukosa obulamu bwe oba okumukalubiriza yesaga eyatuukawo wakati wa Rema Namakula ne Eddy Kenzo jjukira amawulire gayitingana nga bagamba mbu Lydia Jasmine yaviiriddeko Eddy Kenzo okwawukana ne Rema Namakula nzijukiramu ebiseera ate bakoma ku Lydia Jasmine ne bagattako ne Kalo Nantongo mbu naye ayagala Eddy Kenzo kali yagambye nti ekintu ekyo kikyamulemeddeko ku bwongo bwe nti buli waatula yekka n'asiriikirira awulira nga amazima kimulumiriza kubanga bamuwaayiriza ate nga bo abantu bakikakasa ate nga newaanaavayo mbu yeewozeeko era abantu tebajja kubikkiriza kuba abantu abasinga mbu bakimanyi yeyagaana Eddy Kenzo bw'atyo munnange we yavuddeyo n'atubuulira nga bwe nkuzaako eno ewa Geni ono nno avuddeyo n'alabula abakyala beegendereza abaami abajja okubakwana mbu abasajja b'ennaku zino tebakyali ku byamukwano wabula ajja ng'azze kukumaliriza kukutta busi ngenda kubanga naye mubateerako then tweyongerera tewama n'agaleero nago tugalabire ddala katulabe Geni kikyagamba tweyongere wama nze Johnson ondabira wano ku myaka gyange emito abasajja bandabanga sugar mami njagala kwekozesanga kyakulabirako nti abasajja bagezezaako nnyo okujja mu bulamu bwange naye nga tageti yaabwe eri nti kaŋŋende nkikubeko ssente mpuliriza bulungi nze nkugamba ne experience okay osanga omusajja n'akukwana n'akuteekamu obukadde bwe 10 n'akubalira ddiiru nga ya bukadde 5 n'akulaga nti 3 gwe agenda obbireta abakazi mukendeze ekisa kyengezaako bagamba abasajja baatufuukidde babbi abasajja batagetinga n'agamba ekyo kirabo kyo batubetinga n'akuteeka ne ku beti n'agamba mikwano leetayo 10 tugenda kukola twafuuka bizinesi abasajja bagala tukola mu bukozi ssente gwe wenna omukazi ali eyo ng'olina bw'oli newe kabaka okubeera bw'oli sinti olina kubeera ne billions and billions of money nze siri mugagga
naye waliyo omuntu akutunuulira n'akubalamu naga ennyumba yange ngenda kugijja mu kino ekikazi kijjeni ne weebuuza Jeni yaayina ki ezo z'obalira Jeni nnyingi z'alina z'ogenda okumubbako ye akola atya ye azijjawa abaana ab'obulenzi bayaaye ajja kusitula ssente zazikuteekemu zonna zikugjemu n'ebijja byewamme obitunde mubeere ku alert si buli musajja agamba nti nkwagala neera biki tugende nkwanjula ate kati baatutabukira baagala n'okutuwasa ajja akugamba ngenda kuwasa my wife atandika agamba my wife neefuuka my wife kumbe my wife kagenda kuggwera mu business gwe n'otijja omusajja ngambye agenda kujja waffe kukyala omusajja ngambye agenda kwanjula iwe kati nze okumaliriza statement eno n'ekibuzo kye mbabuuziza nga nkimaliriza sisisinkanangako omusajja nanga nti Jeni leka nkudeetinge no bonna baga Jeni njagala kuwasa awo tugenda otandikira mu vidiyo eddako story time bagenda kutubba baatutegedde nti tetutegeera abasajja bagenze ne baddayo ku sketching board baatutegedde nti amagezi gaffe abakazi matini nnyo ogwa mukwano n'oteekamu ebigere n'amaaso n'emimwa mujjeyo ebigere n'amaaso byebyo nno munnange bo abasajja ennaku zino baatabukidde ddala kwana mu lunaku lumu olunaku oluddako ng'ayagala kuproposinga pick up and transport service bakasitoma baffe abalungi nyongera okubajjukiza nti emiwendo gyo twagisaliddeko ddala nga woolabaawo ate nsiiba nki bagamba nti booking a suvi airport pick up and transport service mukwano nze siseererako ddala oyagala kugenda mu kyalo oyagala kukima mu kyalo oyagala genda ku pate oyagala genda ku birthday oyagala kulya ku zizo kiki oyagala okola oyagala kunona ku kisaawe oyagala kutwala ku kisaawe booking a suvi airport pick up and transport service ate badiyale wojja nongamba munange byadala suvi sente zonna zirabye naye ekyamazima siziwezaawo nja kusalirako oba okitegeera kati so gwe wenna atanaba ku booking a suvi airport pick up and transport service onongojja n'akusalira nako olinze ekimukwano booking a suvi tweyongere mwana sitera kabira mu kamera sitera kabira ku live mwana newalwe nakwe kutuukako ng'owulira oyagala kufa ove mwana mutuufu abantu abafa ne bavaamu butuufu baba n'ebizibu bingi tegeera sivangayo bakabira bizibu byange maani naye wawo ekituuka ne kisukka endongo tekyaliwo n'ogamba kokole kino obe ng'otambuza obulamu nakyo ne kigaana n'okola kino ne kigaana ne weebuuza lwaki oba Katonda yatwerabira oba Katonda yatwebalama wanga buli muntu yenna asaba naye olaba sala za Katonda tezikuddibwamu ne baganda baffe bennyini abandi kuyambye nabo baabo basibe ngosobola okuddukira wa muwanga kivumbi nomulaba muganda wange kino na kino nakutaasa naye kati obudde buno wabeerawo ekintu ekiruma Robert Kyagulanyi Ssentamu taliiwo ali mu Amerika nganne nandisobodde okuddukira owa Kyagulanyi nomulaba muzeeyi kino na kino nakyo tekisoboka mubeera nga landiroodi akubanja landiroodi n'akufuukira akayinja mu ngatto school fees nazo ne zifuuka school fees
obwavu bulinga obwa abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.